omulabe w'omuntu asinga butamanya. Kyokka ne mu bino ebyawandiikibwa yagamba nti abantu bange basaanawo so olw'obutansinza, so olw'obutasiiba. Abantu bange basaanawo so olw'okukola ebibi ebingi. Naye omanyi ekigambo kye yeesibako? Obutamanya. Ignorancia. Bajjooni bano bwe Yohana bwe bakiyita. Ignorance is not plea. Obutamanya tebukuggisaako musango. Ebintu byonna bye tutuuseeko tubituuseeko lwa butamanya. Naye agamba bagaanye okufuna okumanya n'okutegeera, n'olw'ensonga eyo tebasobola kunkiikirira bwe batyo bwe bawandiika. Kyokka nzira era neŋŋaana n'abaana baabwe. Laba ekibi ky'obutamanya bwe kiva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Tutambudde n'ekibi ky'obutamanya ebbanga lyonna. Lwaki? Kubanga twakyayizibwa okumanya. Abantu tebaagala kunoonya kumanya na kutegeera. Bwe wabeerawo akatabo nga kalimu ebigambo 5, nga waliwo ekivvulu, ng'akatabo kagula 50,000, nga waliwo ekivvulu kya 5,000, omuntu agendamu mu kivvulu. Owaffe wano bwe babeerawo omusomo ku kyalaawo, nga waliwo omusomo baayisa abantu mujje muwulire ebigambo ebyo, ng'omusomo gwa 50,000, nga waliyo pati egenda okukuŋŋaanira ku biici e Nabugabo nga ya 10,000. Abaana bajja kugisonda bagituukemu, omusomo baguleke. Lwaki? Kubanga twakyawa okumanya. Ebintu byonna ebitutuuseeko mu mirimu, mu mpya zaffe, mu bika byaffe ne mu mayumba gaffe, byonna ebituuseewo bizze lwakuba twakyawa okubuulirirwa. Mu kukyawa okubuulirirwa twakyawa okumanya. Ate lubalatu lw'okuba twakyawa okumanya tetufuna kutegeera. Kyokka olw'okuba tetufuna kutegeera tetufuna kisa ky'amagezi agatusobozesa okukola ebituufu n'okutuuka ku bituufu. Eyakyawa okubuulirirwa akyawa okumanya, eyakyawa okumanya akyawa okutegeera. Atafuna kutegeera tafuna kisa ky'amagezi. Kakati bw'oddayo n'otunna mu bulamu bwo, ensobi nnyingi ezikutuuseeko, nnyingi, ng'osobola okutuula wansi n'owa olukalala lw'abantu 50,000 abaakusobya, naye nga tosobola kuwaamu nsonga emu. Gwe obunafu obwali luddawa bwakutuusa mu mbeera mw'otuuse. Mu butuufu ebintu bingi bye tutuukako nga nsobi zaffe. Okwesiga abantu abakyamu tosobola kukiwaayiriza ku Mutonzi, kubanga waggulu w'emibiri gyaffe yasoosa, waggulu w'emibiri gyaffe yasoosaayo mutwe. Omutwe n'agututeeramu obwongo. Obwongo y'enkumbi y'omwoyo, kubanga bw'ofuna ebirowoozo, obwongo bwe buteekeddwa okulowooza ku birowoozo ebivudde mu mwoyo. Kakati kifumiitirizeemu nga omwoyo gukuwadde ekirowoozo kyakulunda nkoko, n'ogenda mu katale ewa w'ekitiibwa Ssaalongo Sserwanga Robert n'ogula enkoko. Tosomye, toyize, teweebuuzizza, tolina ky'otaddewo, n'ogenda n'ozigula, n'ozituusa ewuwo nga tewali kiyumba, tewali kiriwo, n'ozituusa ewuwo enkoko 1,000. Ogenda zirundira mu kisenge kyo. Ekisooka mu byonna ki? Kusooka kufuna kumanya, kutegeera n'amagezi agakwata ku ekyo ky'oyagala okumanyaako. Era olumaliriza okugafuna,
oli waddembe okuseeseetula ebigere byo nga birambikiddwa ekitangaala ky'okutegeera kw'oba ofunye. Kakati kyetuva tugamba nti omuntu bw'oba otambula ofunamu akaseera naawe n'obuuza, mazima ddala tuulamu awo obuuze, ddala bwe ntambudde bwe nteekwa okutambula? Okoze obubi emyaka giyisa 2, wabula naawe osuubira nti wagenda kubeerawo ekyenjawulo mu bulamu bwo naye ng'osigadde okola obubi bwe bumu. Okoze ensobi eyo emyaka egiyisa 5 naye nga buli lw'ogikola ogwa mu ngwa y'emu. Zibanga mpya, empya ze tuvaamu. Omanyi wano amaka g'abaddugavu gakyusa bifo naye ebizibu bye bimu. Bakyusa bukyusa nti bano ba Yowaana bava yiri eri, ffe ne tuva eno, bali ne bava eri, bali ne bava eri, naye ebizibu ebitawaanya amaka gaffe wano bye bimu. Enge, obujja, obutayambagana, obuteesitula, obuteekwatako. John bw'abaako kyakoze ate oli n'awulira bubi nnyo, bayita enkiiko z'olujja, abantu ne batuula, waliwo ekyokukwatako omuntu bayambeko kya mitwalo 3, oli n'aleeta 10, oli n'anyiiga nnyo, kati ate oyo yeeraze. Naye ng'ate mwazze kuyambagana, okoze mu mutima omulungi nga toyinaamu kintu kyonna kugamba nti bandabe. Atasobodde mu kifo ky'okugamba nti oyo atambuddewo ebigere bye naalitambudde, anyiiga buki? Bunyiizi. Era kyekikubye empya zaffe okuzikubira empya ez'amaanyi ennyo ne zigwira ddala ekigwo wansi. Lwaki? Mitima mibi. Kyokka ensobi ne zibaawo ku mulembe gw'abajjajja, ensobi ne zibaawo ku mulembe gw'abataata be baana, ensobi ne zijja ne ku mulembe gw'abazzukulu. Kitegeeza nti awo waliwo obutayiga. Abantu bano tebakyagenda mu maaso, badda buzzi ki? Mabega. Kyetuva tujja ne tubagamba nti tewali nsi mpya. Abantu abakadde abaaliwo era be badda, ekyenjawulo nti badda mu mibiri mipya, badda mu biseera bijja. Kibeera eri bo okutereeza ensobi ze baakola mu biseera byabwe ebikadde oba okuddamu ensobi ze ezimu. Omuntu akola obubi abeera n'eddembe, wabula ekyenjawulo kye kino. Omutonzi bw'aba akyali mu ye nga tannasirikira mu ye, nga tannasirikira mu ye, tewaliwo akeera kukola bubi omwoyo gwe ne gutamugamba nti ekyo kyokola kibi, okutuusa lwatta omutonzi mu ye n'amuttira mu ye, kiri ne kifuuka omutonzi. Naaba nga ne bwakola obubi takyalumwa, ne bwanyigiriza abalala takyalumwa, tebikyamukwatako. Kakati ako ke kabonero akalaga nti kati oggaddwawo, oba osigaza eki kutomera, oba oggaddwawo. Gwe lwoba ng'ogenda okukola obubi omulala, muli n'otowuliramu ddoboozi ligamba nti tokikola. Bw'oba mugezi weesabirako, kubanga oba otuuse mu biseera bye by'oluvannyuma